What have I done? What have I done? Abasirikale batazeeko abasirikale basazeeko baagala kutwala chairman. 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 Ko wena aliko kukabalinga. Abasirikale basazeeko baagala kutwala chairman. 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 Bamukubye abasirikale basazeeko bannaye baagala kutta chairman. Abasirikale baagala kutta chairman bannaye. Abasirikale ngembula baagala kutwala chairman. Nebanaga kuba batya tebalina kye batugamba. Chairman baagala kumutta busi. Chairman baagala kumutta. Weewaawo tubaniza nnyo mu Uganda ya leero. Mwebale kwagala ku liking and subscribing. Abannaffe mugende maaso no commentinga tusobole okutegeera ebiva erimwe. Njagala banjulira bannaffe abasundu exchange wooweza sente zituuka direct ku mobile money y'omuntu. Kwewoba oli Dubai, Canada, UK, ekyondo ky'obuwarabu gwe gamba mukama gwe ali eyo kadama ng'okola omugambe genda kutabira Sundu exchange oweereze sente ku namba bwekine bweti. Oba ng'olina application yaffe gye bayita Payc still ogende kutabira ogende mu options olonde Sundu exchange oba oweereze sente. Olonda bulonzi nsi woweereza sente. Woweereza sente ezo zituuka direct ku mobile money y'omuntu oyo gwoweereza. Tubebaza nnyo okwagala n'okulayikinga channel yaffe no subscribinga ku channel n'okuliko ebintu ebyenjawulo. Kuliko podcasts bye bino emboozi eyo ey'amawulire agabadde mu wiiki oba okuteesa. Ne kubeerako obulunzi, ne kubeerako ebya poloti, ne kubeerako ebyokuzimba, ebintu bingi nnyo bye tutunuulira okuyamba abantu. Kale nno gwe naawe ayagala okulanga naffe channel yaffe kweri enamba kweziri okwo. Njagala ngende mu maaso okone ku namba ezo eziri wansi, okone ku bannaffe abasundu exchange, osobole okuboogereza ku WhatsApp oba n'okubakubira essimu, musobole okukwatagana, muvungise oba muwanyise sente. Esente zituuka direct ku MTN, Airtel, M-Pesa gye mikutu egikola wano ng'ate oweza Tanzania, Kenya, Uganda, Eritrea, Somalia, Pakistan, Canada. Naye lwakuba nti kizibu nnyo ate ffe okuweereza abeeyo mu abasinga okuweereza ffe. So, mu wiiki eno tubaddemu n'ensonga ez'amaanyi. Ensonga emu, amabaati gatandika ng'ekyokusaaga naye kati gafuuse ekintu nti n'abantu kati Easter bagenda girira mu university. Mwe muli minisita omu ow'ensonga za Karamoja ne muganda we ate n'abantu abajja nga bagabana ku mabaati gano naye oli ye mutwe omukulu. Bamukwata bamusomedde abadde n'ebyapa wano yaleeta ekyapa ky'ettaka eri mu makati ga Kampala n'abamweyimirira naye munnange ekkooti n'esalawo nti university tajja giwona. Mukulu Kabuye
ensonga eno ey'amabaati omuntu ava ku ki okubuzaabuza oba okubba amabaati? Mbalamusizza bannaffe abatuwuliriza, nate muli balungi, mutukoze bulungi obutagambika okuba nti musalawo ne mujja ne mutuwuliriza ne mumanya endowooza zaffe ne tusobola okuzibawa, abamu ne musiima abalala ne mutasiima. Ebyo bwe bityo mu nsi bwe bibeera. Kozzi njagala okusooka okuyisaawo akantu kano ke nalabyeko. Nsooka okulabula poliisi ya Uganda. Ebiseera ebisinga bagamba nagamba ntya bwakukwata takuta. Ekyokubiri poliisi mbagamba ne mukama wammwe abatume omuntu abalagira okukola ebintu ebyobusiru. Ne mbategeeza nti envunza ensiru esiiwa gwerumye. Automatically kastemala okusiiwa omuntu ojja gitundula mu kigere. Era oba onina gijjamu. Kitegeeza tejja kukula. Mbategeeza ebintu byemukola ebyobusiru. Nalabye poliisi y'ekyenjojo ng'ekwata chairman Nyanzi Ssabakunzi wa Nuupu. Yagenzeyo ng'alina emirimu gy'ekibiina gy'agenda okukola ng'engabana gye bamugabana n'okumuleeguula n'okumukulula ku ttaka paka okutuuka okuzirika nga balinga abagamba nti akoze kivve nnyo okugenda ekyenjojo. Naye nga n'abaduumira ebikwekweto ebyo ebiseera ebisinga amaka gaabwe gali mu Kampala era abamu gali mu Buganda ne faamu zaabwe n'amayumba gaabwe ne famire zaabwe n'abaana baabwe basomera mu Buganda. Bw'abanga Nyanzi yagenze ekyenjojo n'omukwata bwoti nga talina yadde gurupu y'abantu abasoba mu 10. Figa nti yabadde ne gurupu y'abantu abasoba mu 10 naye atambula kukola mirimu gya kibiina. Gwe n'omukwata ng'olingaga nti yazizza musango okugenda ekyenjojo. Bagwagwa mmwe singa omusajja yamala n'abafiira mu mikono mulowooza mugenda kugamba ky'abantu? Ate abantu ennaku zino banyiivu. Mulowooza mugenda kugamba ky'abantu? Kiki kye yabadde akoze ekibadde kimukuluzisa okutuuka okufeyitinga okuzirika? Ekyo ekyamaanyi kye mutasobola kugumiikiriza. Mbategeeza kyenvunza etaakula esiiwa gwerumye. Bino ebintu bye mukola bassebo mujja bisasulira. Kamera zibalaba, ensi n'ensi ebalaba. Ekiseera kijja kutuuka mukole ki? Musasule. Abamu muyinza okulowooza nti ligimu mukolera egenda kubeerako ebiseera byonna. Ebintu bya Katonda bizibu. Oyinza okusingana nga n'enkya abakulembera abatuma avuddeko. Oba okitegeera? So kati mwandibadde mutuyamba ne mutakengentereza bantu mmeeme. Gavumenti yandivuddeyo ndowooza neeyogerera ddala oba oyo omuntu alowooza nti yeetegeka okukwata gavumenti atayagala kuvuganyizibwa. Yandivuddeyo n'aga nti ebibiina by'obufuzi bijjiddwawo n'okulonda kuggiddwawo. Abantu muyiye amagezi engeri gye muyina okutuusa gavumenti nga bwe kyalinga okuva emabega. So kati n'olwekyo ffe abantu abalina abantu baffe, abalina bajjajjaffe, baganda baffe abafiira mu lutalo oba abaateekayo ssente okuwagira olutalo olwo okulwanyisa ebikolobero ebyabakolwangako ebifaanagana nga bino ebirabika kati twenyamira nnyo kuba tulaba ekkubo eryo lye mukwasizza abaana baffe ate betuzadde betutandyagadde balabe ku nsonga ezo. Naye kyennyamiza okuba nti abakuumaddembe ate lyekkubo lye musindikamu abantu baddeyo. Naye mbategeeza nti ebiseera ebisinga mu lutalo tewaba muwanguzi. Oyinza obutalufiiramu naye enkulaakulanaayo n'ebintu byo n'amagezi go na buli kimu n'omutima gwo ne gwennyika ne gugenda n'olutalo olwo. Kati nandisabye poliisi n'abakuumaddembe obutafoosinga bantu kubazza mu mbeera eyo nga mubalaza mu kkuba ejjaamu. Kati ensonga z'ekkalamojja eyo minisita ono gwe baakutte Meregret Kitutu ewa ensonga z'ekkalamojja. Naye njagala mpulikike bulungi ebiseera ebisinga pulezidenti bwe yali alonda gavumenti yakugamba eno gavumenti nnonze y'abavubi. Kati omuvubi ki kyomusuubira bw'abeera nga yabbi? Siina nnyo kyensuubira ky'amaanyi kuba muvubi era ebyo by'aba alina okukola. Wabula ansi eddayo eri yalonda abavubi nti kiki yali asuubira. Ekirala njagala mpulikike bulungi n'okujooga n'okuyiikiriza okuli mu kintu ekyo. Ekkalamojja nga bw'obalaba ekkalamojja teri musolo guvaayo. Teri. Tebalina kintu ky'amaanyi kye bakola kye bakontributinga kuteeka ku ggwanga lino Uganda. Amabaati ago oli yandiga yendaba babya g'ekkalamojja lwaki gannuma? Tegannuma lwakuba nti babya amagaati g'abakalamojja. Kuba abakalamojja tebalina ky'amaanyi kye bayongera ku ggwanga, tebalina kitugasa. Abantu b'omu Kampala ne Wakiso ne Mukono ebitundu ebirimu abantu abangi. Ebitundu ebisinga okuwa omusolo mu Uganda. Omusolo ogwaffe gwe tuwa
bwe bakwata ne bagulamu amabaati ago kugende Kalamojja nakyo kitali kya bwenkanya kubanga n'abantu bennyini abawa omusolo bali bubi ffe bw'otunula ekiguudo ky'e Nabweru ffe bwe tuyita nze Mwempita ekiguudo ky'e Nabweru kiringa ekkuba eriraga Emagombe bali bakyekalakasizaamu luli awo poliisi awo amagezi amaanyi ebanamangi yaleeta ne tiya gaasi n'emukuba ng'abantu beekalakaasa bw'ojjayo nti enguudo ezo teziyitamu nze butunula ekiguudo ekyange Mwempita ng'ate ndi muwi wa musolo ndi musasuzi wa musolo kinnenyamiza n'okukwata obukwasi nti okwate embuzi ozigule ozitwale Kalamojja nga bajja ne baggalawo ebizimbe Omukalamojja ne bakugalira omulyango Omukalamojja nebiri balimu kukola Omukalamojja teyeetaaga ggulira mbuzi ze babba teyeetaaga ggulira mabaati kuba yinza okusingana nga mu byetaago bye amabaati si kyekikulu kubanga ente ze balunda atunda ente emu negula amabaati agazimba enju olowooza lwaki tebagagula kuzimba nju Abakalamojja kye beetaaga kusomesebwa ne bayiga engeri gye bakozesaamu ettaka kyetaaga kukwata gavumenti kusika ku migga giriraanyeewo mazzi eve ku bino ebiddiba byagenda etakula ate nabyo wandera nabbiramu ssente kati eve ku gundi kwebyo ebidibadiba ebyo ekwata amazzi egasika okuliraana ku mugga oguliko egabunyisa ebitundu by'e Kalamojja byonna Kalamojja batandika okulima wekimanyi nti erimu ku ttaka erisinga obugimu wano abantu kye batamanyi nti liri Kalamojja emirembe n'emirembe okuva ensiro yatondebwayo balunda obusa bungi obusa bye bimu ku bintu ebikola obugimu mu ttaka kitegeeza ettaka ebbanga lye bamaze nga tebalirimirako gimu singa oba bawadde amazzi ne bafukirira ebirime basobola okulya obulungi ne balema okutunula ng'otusinga n'obwana buli kumako obusabiriza nti Bukalamojja nga bwona butunula ng'obuziko obuto buli awo ekikulu kya byonna nti balina okusoma beddabulule mu balime bo nga bo batandike okulima basobole okufuna emmere ey'okulya basobole bave ku kugamba nti kulunda kwokka kwe tweyimiriddeko balime bafune emmere ey'okulya okitegeera kati n'ekirala ekyamabaati nti amabaati abantu abo ekisooka mu kalukya yaabwe ennyumba tebazisereka n'amabaati za ssubi n'omusana oguli e Kalamojja olumu oluusi gubakosa ku mabaati kyebaba basalawo okufuna ennyumba ez'essubi ezibeera ziweweera eziyitamu akawewo era ate ennyumba y'essubi bannange eba nnungi sisuubira teriyo mu Kalamojja yakeera ku nkya n'asaba gavumenti mabaati ago naye olw'obubbi bw'abakulu abali mu gavumenti be baateesa ekiteeso ekyo eky'okugaba amabaati e Kalamojja era nga bo balina kye baagala balina okusooka okufunako enjawulo kwoyo atutte contract mu kampuni egenda okukola amabaati babbako ssente okwo naye kati amabaati omutwalo gumu ng'omuntu afuna omusalo gwenkanidde awo olina ajjako amabaati 35 omulala ajjeko 100 omulala 2 kakati ate ne prime minister kati ono yakabala ng'agenda sooka gabira bakulu banne abandi badde bamukima ow'ebyensimbi prime minister speaker NRM obubbi bugiri mu musaayi speaker agamu n'agazza mbu yaguza amabaati n'agakomyawo oyo naye mubbi yeetaaga luzira eyo mubbi bano si bali banguzi bano babbi DNA ya NRM obubumbwa bwayo bubbi mubona ababbi walabyemu wa DP nedda talimu mwabaddemu wa independent nedda babadde baaki bona adde ba NRM ate bakungu abanene sigwe mulundi ogusoose kati gwe omuntu wakeera ku nkya nabbira akalu era nabo bakikola bakimanyi bagaba bona otugatujjaga gwe akalu akako kaali kati sigwe gusoose ne ku magaali byali byebimu ne ku ntebe byali byebimu buli kintu babba buli wobakwasiza omukisa bwoti ogunyaga buli wobakwasiza omukisa ogunyaga nekino ekyamabaati sigwe gusoose nga mpulira ku muntu anyagulula amabaati ate ne kuluna amabaati gano okumanyika okumanyika tegaali gakumanyika zaali ntalo okuva mu NRM zezaaya bya ddiiru kuba baali bagagabana dda Merigoreti Kitutu ebbanga lyali liyiseewo Merigoreti Kitutu akwata amabaati ago constituency gyalimu gyakiikirira mulimu minisita Monica Musenero ayagala kugyesimbako kati Kitutu bw'amanya nti Musenero ayagala kwesimba mu constituency ye n'amanya nti wano omukazi ono nyinza obutamusobola akola enteekateeka okulumba constituency endala gyazaalwa kakati ng'okugenda okulumba constituency eyo gyazaalwa alina okusooka okubaako byakolerayo
abantu bamumanye bamutegeera atuko okwesimbawo nga bamukola ki nga bamutegedde ng'alina kyabawadde kwe kukwata amabaati ago n'agatwala mu constituency eyo agagabe abantu bamutegeere kati amabaati atwala mangi bw'atandika okugaba amabaati MP ali mu constituency eyo nomwayagala okwesimba akimanya atya agamba ono kantandiseeko n'okujja n'amabaati gano nabiki agenda kumpangula ye yasooka okwekubira enduulu n'agamba abange nti omuntu ali mu campaign agaba amabaati tagenda kundekera tetunatuuka mu kigambo campaign okitegeera ye yalaajana n'agamba ono akola ki akampaininga ali mu kugaba amabaati ewange kati akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi aka State House kagendeyo kalabe eddala kituufu ono waliyo amabaati gagaba bagenda okutuuka nga tafudde ku kugaba ng'ono we yatereka amabaati maama we ne muganda we ku sitoowa batoolayo ne batwala ne batunda ono we yagateeka ogatereka nti we gaba gasinzira ng'agaba kati nabano be yateresanga nabo babbi banne omusaayi obubbi bali mu musaayi nga bagamba shabaaba aleese kuba gwetebereza bo bamanyi babba baaba waabwe g'okubba ekintu ate n'ennyoko ne yeetaba mu kubbo kuba n'ennyina we yagatereka ne muganda we ate be baagajjango ne bagenda ne bakola ki ne bagatunda kati bano be batuuka nga bakitegeera be bakola ki be batunda era be baasookerako okubuuza nga boogera nti gundi yagaleeta Monica gundi kitutu kati nga bagamba ye tunoonyereze ye go gaavaawa bagenda okutuuka mu State House gundi mu Prime Minister's Office mwe gaayita okwandigambye nti tomanya omuntu alabika yeegulira amabaati ge tujja mu kwata lwa kugula nguzi bagenda okutuuka nga amabaati ge gakalamojja ng'okutuukawo nga layini nnene bagagabana ate ne kitutu ono okuba nti banne baafuna teyayagala kafiiramu omu yamanya akangagabe bwe mulituuka okukwata muli baamu abanene muli ba temulina gye mundaza mulirwana mu kisirisaawo ate ne balibeeramu tusirikiraawo kati nze ekyasinga okuneewuunyisa sandi nenyeza nnyo okubayo gavumenti ya NRM twagimanyayo yabanyazi saagyewuunya buli kimu okuba nti bakinyaga era nze seewuunya be baawa amabaati okugenda ewaabwe ne bagagaba era n'Anita Amongo sandi mwewuunyizza nnyo kubanga omuntu asakira abantu beewaabwe simwewuunya nnyo kumuvunana bwa bubi ate Anita Amongo asakira abantu beebukedya nze mweno saga abantu bennenya ate Anita Amongo baba baagamuwa n'agagaba kituufu MP yenna asobola okusakira abantu beewaabwe kuba ensi ya looting buli kyokutta olina okikiwaaki naye nze ate omuntu gwensinga okwewuunya mu bonna ye Lugoloobi omusajja akeera ku makya mu kanisa n'agamba mbu mu Seventh Day basaba nnyo maye aba Seventh Day mbadde mbalispekitinga bo nga tebatera nnyo okweyitanga balokole ndi tusaba Katonda ate ne bakola ebitali bya Bwakatonda nga eddiini yaabwe oli bw'aba mu Seventh Day omutunuliramu embala y'Obwakatonda n'eddiini yaabwe nga bagikwata naye neewuunya omusajja mu Seventh Day Lugoloobi ye amabaati okugafuna nti bagatutte bakagabye kuva mu gundi n'agatwala ku biyumba by'embuzi mu faamu ye n'agakomereza ebiyumba n'okugagaba n'atagagaba omululu gwa kika ky'ogwo musajja gwe ekibuuzo nti otegeera otya ti gano ge bampadde gekkalamojja bubbi bwa kika nze kati sijja oba oli ampadde buwi sijja kuga nti gekkalamojja ku levo ya Lugoloobi gyaliko kale tugeze teyamanya nti gekkalamojja naye gavudde mu gavumenti bagakuwa kitegeeza olina kugenda kuyamba banaku si kubuuza gye gavudde ogafunye kituufu otegedde n'okugabba baagabbye kati bano abaasereka kyaki oba tebaagabbye kuba kati Prime Minister ye kennyini tumuteeke ebbali kuba bwe baagamuwa yagagaba naye nze tunuulira Lugoloobi yandibadde aggyemu engatto kati kye sinnabategeera nti Prime Minister naye yagamba nti wadde mbawaaga Kalamojja naye mundekereko wano wadde osakidde b'Ekalamojja bw'obanga osakidde b'Ekalamojja Nabbanja baba yagatwala ku kkanisa asakidde beewaabwe b'ekibaale oba g'Ekalamojja oba gawanze tombulira kuba Bakalamojja tebawana musolo nze nange bwe nandibadde nga nfunye chance gafunako gagabira abantu nandigatutte kuba Ekalamojja bagabagulira ku ddiru baagala okukola baagala kulunda nakubba nte bwe bulamu bwabwe n'okujja okusabiriza ku makubo okitegeera tebalina musolo guva waabwe sente zaffe ezagula amabaati ago bano abantu abaagatwala ne bagaba mu constituency zaabwe banjawulo naye neewuunya Lugoloobi ogakwata n'agateeka ku kiyumba ky'embizi ze nga kwagira kwagatadde asereka bwe baayogera n'agajjako n'agabambulako kati bwe yagabambulako n'agazza omuntu ng'oyo yeetaaga okukwata nga tanaba kitutu kuweweera luzira Lugoloobi naye agende luzira we yagajjako n'agazza mbugaago ng'aggyeko nga baddiza amabaati gammwe
bwe baba bamuwa amabaati nga gabanaku lwaki yali agasereka ku nnyumba ey'Olugoloobi oli munaku ebbanga lyomaze ng'okiikirira Ntenjeru sente z'ofunyeyo kati olina minisita wa deputy minister wa finance kiki ennyo kyotufunye kiki kyotufunye kikutwakisa amabaati ge bakuwadde kale nga gogamba bagakuwadde tewategedde nti Kalamoja lwaki ogateeka ku biyumba lwaki gwe tewagagabira abanaku abali mu bwetaavu mu kayunga teri banaku kati abantu nga balugoloobi abo benneewuunya mbadde mu respectinga nga wa ddiini nga mulaba n'eddiini y'aba Seventh Day tebatera kubba naye gwe ne weetaba mu kubba okwo amabaati n'ogateeka ku biyumba by'embuzi omusajja afaanananga gwe wandibadde ogoberera Goreti Kitutu eruzira bwenvaawo ne nsiŋŋaana Kasajja oyo amaze nnyo ebbanga nga azanyira abantu ku bulongo Kasajja buli wosiŋŋaana akavuyo abaawo ku byentebe nti munsonyiwe buli kimu nti munsonyiwe saagendera kuba pineti nti saabimanya Kasajja musajja gwe okuza emyaka oli mu gy'akawungeezi emyaka ogenda mu 9 kiki ennyo tomatira omutima gwo tegumatira kiki kyoyagala ensi ekukolere otegeere omatire Kasajja agamba yagasanga busanzaawo mu lujja anti kweko okumanyiira kibuyaga yagaleeta negamusulira mu busaagasaba nagasanga wange bwe wagasanga wagatwala ewayigigi nogamba nti saategedde mabaati gye gavudde anti abantu bayinza okuba b'okukyalo baasanyuka ne bamuwuddiza kituufu bagakutega kale bagakutega ne bagakuwa tomanyi mateeka kyegategeeza ku kintu kyotomanyi kizzewo lwaki tewagende wayigigi n'oganjwa n'oga nti nina amabaati g'ensanze yandisookedde ku poliisi nsanze embuyaga ng'ereeta amabaati ewange sigategedde ani nanyirigo okuddawo okusiriwaza obusiriwaza abantu musajja gwe ku myaka gyo bwe banaakukwata ng'owoza emyaka gyange ndi mulwadde wa sukaali ndi mulwadde wa kino emyaka gyange giteekeddwa okweyimirirwa bampe beyiro okitegeera ng'ogisaba mukubba tomanyi nti oli mukadde bw'omala okubba n'olyokumanya nti okaddiye omanyiza abasajja abo bansesa bagenda ne bakola ebintu by'obunyazi ne bakola ebintu ebibatwaza mu kkomera oluba okumubaka emyaka gyange ni mikulu sikyasobola kukomera nina sukaali nina enziku nina bikikakati buli bulwadde bwona ne babwetuumako n'olwekyo nsaba kooti eneeyimirire mpoze nga nva bweru bwe wali obba nga tewamanya nti olina sukaali basajjamu ekyo ovulaba Katonda abakolimidde nnyo wano mubiridde muli bulungi mweraga mweyagaliza naye basajja mwe mbategeeza kyovula Katonda abasuddeko endwadde ezo buli kika ezitawa ate ne mu famire zammwe muzireetedde obuzibu bw'okubba kuba mbategeeza nti kibuyaga bw'aba agenda ne byataaleeta abitwala njagala tutunuulira ensonga eno eya Beyiro nti omukulu Beyiro yabadde agisuubira nti ate lwayingidde mu nnaku ezebbiri zeyakamalayo nti Beyiro bagenda gimuweera waagende eyo yenkola yaabwe era bulijjo bazifuna waliwo n'abazifuna nga tebatuuseeyo n'embabazi yagifunako nga talinnye mu kooti nabo bazifuna ate nakino ekyokumuteekako eruzira tolowooza nti bamusibye era agenda kufuna Beyiro afulume kukangakangamu kumukanga kulaga bantu nti waliwo gwe tukutteyo waliwo gwe tukutteyo nze nandibadde njagala Lugoloobi ekiyumba kye kyasiŋŋaanibwako amabaati ayingire ekkomera Kasajja ebyokutusiriwaza mbu yagasanga busanzaawo teyagasaba naye abadde yeetaga ku myaka gye kyasooka agendeyo batukwatire enoono kuba mubeera mu PS mu ministry ayakola ddiirwe yatandikanga okugagaba nga wadde guni naye bamututeekere mu kkooti bamuteeke eruzira si Kitutu yekka kuba Kitutu si ye yagaba Kitutu ye yawabya buwabya naye PS yagira nti kati gundi muweeko gundi twala nawe gundi twala naye gundi twala Kitutu yabbagage ga kugenda mu campaign okitegeera yabbagage ga kugenda mu campaign n'osiŋŋana Nandutu omulokole kozi ne Nandutu ate Nandutu yalina ka People's Parliament okwo ku NTV ka program kale kake kamuyisa nawo omulokole eyeyita omulokole naawe nobba ku mabaati g'omanyidde ddala nti sige Kalamoja ne bagakuwa naawe n'otwala ate ng'oli minisita w'e Kalamoja kyekyewuunyisa kuba Nandutu yamyuka Kitutu ddiiru baagituulamu bonna e Kalamoja oli ye minisita wa kabineti ono gundi Nandutu ye state ku nsonga ze Kalamoja naawe n'okwata n'otwala ku bantu b'okiikirira so no kyandibadde ekifaananyi ne pulezidenti yandibadde amanya kino ng'alonda baminisita
si kituufu kuddira muntu mu kitundu kumujja mu kitundu kirala n'omulonda abeere minisita w'ekitundu ekirala nga bw'olaba bwe bajooga wano minisita wa Luweero abatalinaangeri gyalumirirwamu minisita wa Luweero Triangle baateeka yaani kabasi baateeka yaani mukazi kyafu kaboyo ye wa Luweero Triangle talina yadde akawanga k'omuntu owuwe yafiira mu Luweero kati kikyolowooza kyagenda okutwala eruweero atalinangeri gyalumirirwamu talumirirwamu era bona omutwala eruweero bw'anaatuuka okulambula ajja kulambula bibira nattaka kwasobola kusiba faamu era mu myaka bwe gina gyojja kusingananga y'omu kubagoba abantu mu Luweero alinayo ettaka kuba talumirirwa si waabwe si wuwe tekibimukwatako okitegeera gw'okutte kitutu ne Nandutu bonna tekuli kava Kalamojjo bagambye bya minisita b'e Kalamojjo bo bakolere Kalamojjo nga constituency ewaabwe waliwo ababeesimbyeko teri mu Kalamojjo asoma asobola kuweebwa nsonga ze Kalamojjo era ndowooza baatuuka wali Kalamojjo kennyini erina ne ba MP nga bavugirayo lwaki tebaba bwa minisita era ndowooza baatuuka wali ne batunuulira obuyumba bw'essubi ne bagamba ani ayagala amabaati so kati nze buli lwe ntunuulira Uganda era ntera nnyo okwogera ne ŋŋamba nti omuntu atamanyi yeesiimye naye ffe obuzibu bwe tulina abafaayo okunoonyereza okubaako bye tumanya buli lwe twogera okumanya tweyongera kusunguwala na kunyiiga nakwennyamira so kati omuntu atalina kyamanyi yeesiimye akeera ku makya n'akwata emiwogo gye ne yeerira ne caayi ne yeebaka n'alinda lwalifa oyo ali mu mirembe afuna n'obudde obukyakalako naye kati ffe abafaayo n'oga nti kogenda onoonyereza omanye Uganda bwetambula Uganda ekwasa ennaku ekwasa ennaku butereevu tweyanziza nnyo emboozi ebadde ekutumbubiri wiiki eno mugende maaso no subscribing okulikinga n'okusharinga temwerabira naffe Abasondu section kinamba kweziyoko mugende maaso n'obasindikira WhatsApp oba bakubira okutegeera engeri gye musobola ovungisaamu ssente n'okuwanyisa ssente ng'oweereza direct ku mobile money y'omuntu tusinkane mu mboozi yaffe eddako nyonya video kweziri nnyingi nnyo ku channel eno ez'enjawulo kuliko ez'okusoma ez'okulunda ez'okuzimba okulabula buli kimu kale nno weebale kuwuliza podcast yaffe ya weekend eno tusinkane mu mboozi eddako wiiki eddala